Waliwo ekika kya relationship, waliwo ekika ky'omukwano, waliwo ekika ky'obufumbo obutandikibwawo abalabi ne bwe baba baana bato newankubadde nga bagamba nti abantu babitema, abantu babisala, abantu beererejja, abantu basamwasamwa. Nambye waliwo omukwano ogutandikibwawo, obufumbo obutandikibwawo abalabi ne bwaba mwana muto n'agamba naye nje okukinjira bwendaba obufumbo kiina kyubi wadde wait mu bufumbo obwo. You people mpozi nga temwina baana ne balaba bifaananyi abaana olwaleero asobola okulaba abanoonya njagala omukazi asobola okundabirira, ogenda okulira akaana nga kyokka bannange nga kaana. Kati kyeŋŋambye nti waliwo abalaba obufumbo abantu obutandikibwawo obufumbo obumu ne bagamba wait a minute, what is that? Kiki ekyo ekitandikibwawo? Bwe kubanga si kisa kya Katonda kufuba nnyo obufumbo bwe butyo nga wayise emyezi, nga wayise omwaka, nga wayise emyaka, era basanga bannange gundi byabyali omukazi woli ali buwala bukati nti kiki yanoba nti omusajja ogenda kwebuuza lwaki ntandise bwe ntyo. Foundation y'omukwano ogutandika. Twabadde tulina we tugenze sozo ojjukira ennyumba guwa commenti nze ziri kalina za minister nga apartment ng'ogamba sengenge gwe yasibyeko kuliko amasannyalaze bulinga busengenge, ate sengenge oli teyabadde sengenge neziringa waya ng'ennyumba waggulu ku kikomera baagiwayalinga bati n'agamba nti kuliko amasannyalaze okwo ate baaba gali obaze 3 phase. But I'm telling you, never be shocked or surprised nga ababbi bakugamba oba abantu bakugamba nti omwo ekiro babbyemu. Bwe babbanga ku nnyumba bweti eriko sekanyolya bw'obanga oyina ekintu kyo bwe ziba ngoye nga kyekyobugaga ky'oyina sula ng'ozambadde. Bwe ntandika tugenda mu love story weebuuza Sozimo gy'atandikidde biki ebyamukyangalanyiza, tugenda kuliiza love story. Love story eno, if you're a young girl in your early 20s, mid 20s, late 20s, early 30s, this love story is for you. Waliwo relationship etandika akakadde ne kagiko mujugulu okusinziira bwe nawulidde omusajja oyo akutwala wamwetegereza n'omuntu oba oliawo mu bulamu bwo atalina nnyo makulu, atalina nnyo kakwate naawe n'akuwenya. Wawulira ekigambo ky'enkosa kya Luganda, n'akuwenya nagamba mutabani jangu bagambe nti ogenda kuwasa gundi. Njagala love story eno tugitandike. By not speaking, you don't get rid of the story. You don't. You just open up a silence which can be just as loud. Tulina bye tuyisemu mu bulamu nga ddala bisobola okubeera ekyokuyiga eri abalala. Enjawulo nti olumu tetutera kubeera na mukisa okubatuukako. Olina story yo ng'owulira yandiwuliddwa abantu abalala. Love story oba ekyo kyoyisemu mu bulamu ng'owulira wandyagadde okugambako ensi. Tubuulirawo okukusanga tukufune obulamu bwo oba ekyo kyoyiseemu kyandibeera ekyokuyiga ekinene okuwa essuubi, okulabula oba okutaasa omuntu omulala. Tell your story. Abaana ba Katonda, Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe.
Amannya n'eddoboozi. Amannya gange ndowooza Mr. Sozi tujja kusooka tugaleke, naye okusookera ddala neebaza omulimu omunene gw'okola. Weebale nnyo, weebalire ddala, era neeyanza okumpa omukisa guno okusobola okuyisaawokko ebimukko ku ebyo ebitonotono bye nnaaba nsobodde. Weebale nnyo, weebalire ddala, weebale okuweereza. Okusookera ddala ndowooza nnyinza okwogerako nga abasinga obungi bamanyidde mu Nnaalongo. Ndi mukyala mukulu ddala kubanga sitoweza emyaka 18. Ebiseera ebisinga obungi ku mateeka ga Uganda oba ofuuse omuntu omukulu. Ekyokubiri ekyeyongera okukukuza kwe kuzaala kasita ozaala oba oyongedde okukakata, kubanga gwayandikaabye ate oba ofunye omuntu omulala anakkaabirira ng'alina kyayagala oba kyakusaba. So ebyo ebintu bibiri bikuza omuntu. Okusookera ddala obuzaale bwange nja kwogera disitulikiti, sijja kwogera kyalo. Mpangaalidde nnyo mu disitulikiti y'e Kiboga, ye disitulikiti yange enkuzizza okuva nga nkyali mwana muto. Nasomako akatonotono pulayimale, nnyinza obutagyogera oba ne secondary, kubanga abasinga obungi bwe nayogera secondary ndowooza, naye nga nasomerako mu kigo ekimu ekiri mu Kiboga disitulikiti. Ne mmalako akatono ennyo, natunako ku lubaawo akatono ennyo, ne mala siniya 4. Nakula, okula kwange nakulira ewa maama wange, muganda wa maama wange, nti Mukama yamujjulira mu bulamu obw'ensi eno, omwoyo gwagulamuza ekisa. Ekisookera ddala yanjagala n'asobola n'okumpeerera akatono ke nasomako. Mu kukula kwange nakula nga ndi muzannyi, omwana ayagala nnyo athletics. Nali nnyo mukulu kale nga njagala nnyo athletics, kudduka, kubaka, ebyo kukanyuga, biki ebyo nabyagalanga nnyo. Naye nakula, yes, nasomako akatono ako, ebibiina ebisooka, kubanga era kati bw'obeera ng'osomye n'omala O-level obanga atasomye bw'osoma n'otuuka mu O-level nga toyina certificate yonna. Omwana asomye P7 n'amala n'agenda mu byemikono, n'agenda mu ekintu kyonna n'afuna ka certificate, aba akusinga gwa O-level. Bw'obanga omaze ofulumye toyina certificate yonna, omwana oyo aba akusinga. Naye neebaza Mukama nti akatono ako kasobodde okuntambuza nembeerawokko, kubanga ebipande nsobola okubisoma. N'omuntu bw'agamba kaamu, akazungu akalya emmere, akasaba emmere, nsobola okukategeera. Nenkula, nkozeeko emirimu egy'enjawulo. Nkoze emirimu, sirina mulimu mu nsi muno gwe sinnakola. Mu butuufu teguliiyo. Mpozi ogw'ogenda ku street gwe sikoze. Ogw'ogenda ku street gwo gumbadde sinnagukola. Naye nga nkoze emirimu egy'enjawulo, buli mulimu: kutunda manda, kusomba bikajjo, kupakasa, kulimira bannange, byonna mbikoze. Namala ku P7, kale awo nali ndowooza nkyali mutototo nga sibitegeera bulungi, ne siniya 4 nengisomako, nengisoma nengimaliriza, naye nga embeera nga y'obuwala nga tobitegeera bulungi, naye nga embeera ekunyigiriza, ng'olina ebikunyigiriza naye nga tobitegeera, kubanga bw'obeera omwana omuto kasita olya. Era nkubiriza nnyo abazadde abasinga obungi, omwana bw'obeera nga naye nga si wuwo, wadde nga wo, bw'obanga omupanishingenga byonna ng'obikola, naye ng'omuwa okulya n'okwebaka, omwana oyo agenda kubeera ng'akujjukira. Kyonna kyekiri agenda kubeera ng'akujjukira. Naye ekigambo kumma mwana muto mmere kintu kibi nnyo, n'obutamukkiriza kwebaka. Kati nembeera mu mbeera, nentandika nenvaayo ekibuga eyo, nengenda e Kampala, nenfuna omulimu mu Kisenyi awo ogw'okuweereza mu woteeri.
waliwo omusajja nga dokita ng'alina woteeri mu Kisenyi ku Muzaana awo nga linki wezisimba kati paaka ya link ne ntandika okubeera nga nze managing woteeri eyo ne tufuna obutategeeragana. Bwali budde bwa misana najja n'akwata emmere gye nali nfumbye igenda okubeera ekyemisana najja n'agiwa mwala. Awo we nali kumpi waliwo omwala nga waliwo abasajja b'ebiseffuliya bakona ebiseffuliya. Mu mbeera eyo bifo nga sinatuuka nakola mu woteeri nasooka nentundako engatto mu Owino. Bwe nalemwa mu Owino waliwo baaba wange yali atunda ngoye mu Owino awo n'aŋŋamba oba ebyengatto biganye jangu tubeere wano ku mudaala ne tukola omudaala gw'engoye kubanga yo already nasanga alina omudaala. N'aŋŋamba olinamu ku busente konze ninamu obusente butono n'aŋŋamba jangu tukole ffenna. Ne tugenda ngende wa baba wange n'andagaawo obutimba edda baatundanga obutimba bw'abaana obwo obuteeteeyi obwo. Mu butimba obwo nga bateekamu sitiifu nga bakolamu akateeteeyi ne bateekako buliboni ne kabeera kateeteeyi kalungi ne bakateeka ku mudaala. Kati ntandika ne baba wange oyo naye bambi Mukama yamutwala yamuwummuza. Ne ntandika ne baba wange oyo ne tuteekangawo engoye. Kati obugoye buba bukyazimbazimba mu n'aŋŋamba naye omanyi nti ndaba abakyala batambuza engoye mu butale. Tambuzaako engoye mu butale obw'emibuulo. Ne mugamba kale. Nali mukyala w'amaanyi, nali muwala w'amaanyi nga neesobola. Saayina mukyali kinkaluubiriza nga mugaye kale ng'atandika kumpa ngoye nga ntambuza mu butale. Kati we nafunira omukyala neiba we n'aŋŋamba ye nange yampitanga swiiti. N'aŋŋamba ye nange swiiti ojja kuntwalirangayo ku ngoye. Kati ne ŋŋamba baaba wange ne mugamba baaba omukyala oyo Naalo nga ŋŋambye mutwalirengayo ku ngoye atajja kumpangayo ku ssente. N'agamba ati sooke tekirina buzibu akuwengayo ku ssente ogatteko ku ssente bw'obanga ofunye osobola okukola naawe ki ka bizinensi akako. Kati omukyala oli ye yali alina ssente okusinga ate baaba wange. Kati omukyala oli ampasulira ddala engoye ezize zibeera nnyingi nnyo. Kati omukyala ankozesa process y'okunkozesa natambula mu butale bwonna Mubende, Kasambya, Hoima, ku mwalo natambula ensi yonna. In fact natambula ensi yonna ku mwalo Albert nentambula nengenda nga Kasese Ruddawa Kigumba eyo nentambula. Kati bwe natambula nenjagala okuddayo okusoma. Ebiseera ebyo waliwo abaali basomesa ebya nansingi ng'ogenda n'osasulayo akasente gyalinga $3. Kale kusiniya fo wano nali nkoze nga science ezo nzitegeerategeeramukko ebyedda ate tebyalinga byakaakati. Kati omusajja n'aŋŋamba eno eruweera eno bawandiika bannansingi abo ebyokunyigambwa bikyebewe bityo nti oyitawo osobola okuyitawo. Nga mugamba kale nga baŋŋamba ojja kuleetayo $3 naganoonya ne gambula. Kati ne ŋŋamba omukyalo oyo gwe nali nkolya Naalo ne mugamba naye Naalo omanyi nti njagala kuddayo kusoma. N'aŋŋamba oyagala kuddayo kusoma nti ngenda kuwa ssente zo. Twagenda sayidi y'ebukomero eyo. Bwe twagenda sayidi y'ebukomero enkuba ne yetonnya ambuleera n'ebikkuka engoye zino ne zitonnyamu amazzi. Liboni gye zaabeeranga za kkala ne zikulukutira ku ngoye obugoye ne bufa. Ne nzikomyawo tujja ku kyazi ebiseera ebyo twalina kyaziyo ne Florian. Abantu abaakolanga mu butale ebiseera ebyo basobola okuba nga babijjukira Florian ne kyaziyo. Kyaziyo yayigirizanga n'emmotoka ebiseera ebyo nga naye waggulu eyo walingayo omwami nga bamuyita Haji ne Haji ati nga bebatereka emigugu gy'abasuubuzi. Kati omukyala Naalongo ng'ajja. Bwe yajja ng'ayagala okukebera ku ngoye nga mugamba engoye ezisinga obungi zaafudde. Nga ŋŋamba kati genda omusaala gwo bwe ngenda okuzzaawo kapito yange engoye zifudde. Eyo nenvaayo teyansasula. Nenvaayo namukolera ndowooza gwali mwaka nga mulamba. Teyansasula nali mubanja $1,10,000. Teyansasula nenvaayo nentandika okufumba emmere ekatwe
mmere neegaana ekatu okutambula ntandika okufumba emmere nenyingira owino nenfumbanga ekyenkya kati ku kyenkya okwo nzija nyongerezaako ekyemisana nfumba emmere erimu Soweto ngireete no mu butunda nsaavinga bwentyo ebintu bigaana okutambula. Kati bwe bigaana okutambula nfuna oyo omwami David gye mbagambye eno wa David dokita ku linki awo baali batunda amayirungi awo saidi awo walingawo ne woteeri ennene nga bagiyita ya Suuna ebiseera ebyo. Kati nga mbeera awo nga nkola omwami yakeera ku makya nakolawo ebbanga ttono myezi ndowooza nga 6 yakeera ku makya najja n'akwata twafunamu obutategeeragana aŋŋamba bakasitoma babeera wano nga bangi nnyo nga bali emmere naye ssente nga siziraba yasanga ndowooza nterese gyali emitwalo bagyali ena naŋŋamba okuva jjo sajja n'olwaleero nze lwe lunaku olwokubiri kati azze olwokusatu yakwata bukwasi David mmere ng'agiyiwa mwala nga ŋŋamba nkugobye angoba siina wadde 10 ne ŋŋamba kati nkoze ntya ekyokola nga sikirina nayinamu omusajja ebiseera ebyo eyali atandise okukola ki okunkwana naye nga ebintu by'abasajja ebyo saabiriiko bulamu bwange nali sikolya ku basajja naye nga ntambula nga nsooka ngende wa mukwano gwange mugamba omanyi nti bangobye nannyini nnyumba baali omusajja we bamuyita Kato ng'ayina amayumba mu Kisenya wonna nga amayumba mayitirivu nnyo nga ye mugagga waawo mu Kisenyi. Kati omusajja oyo bwe yawulira nti David angobye waayita eddakiika ndowooza zaalinga oba 3 nga ŋŋamba fuluma ennyumba yange banaye nga nnoonya kyenzizaako nga sikitegeera ŋŋamba kati ntandikidde bwa sirina wadde olw'ataano kubanga busente bwe nabukolanga bwe nabumuwanga ne bwe yali asanze awo essaawa eyo bwe nali nfumbyemu ekyenkya bwonna yabutwala yabukukumba n'abutwala najja n'akunkumula engoye zange zonna mu kisenge mu lumu eri gye nali nsulamu n'obusente obwaliyo n'abutwala temwaludde busente no bwali bungi kubanga nali nterese busente z'ekyenkya nize ngenda okugulamu ebintu olw'eggulo nga zonna nzitwala nga ndabira dange enseekomye nga mbeera ngamba kati ekyokuddako kyeki abakasitoma nga batandika okujja abaali bagenda okulya abaali bamannyo nti nfumba emmere abaavanga mu winaawo ab'obutunda ababiki nga bajja bannange tewafumbye nti saafumbye banaye woteeri ebintu ng'olwomusajja yabitutte nadda kiki musenguka nga n'ekyokubaddamu sikitegeera nembeera mu mbeera eyo neŋŋamba kati nzizizzaako ki wali kawungeezi omusajja oyo yali atandise okunkwana ng'ajja okulya ekyeggulu kubanga abanankole bajjanga awo nga balyawo emmere ng'ajja okulya ekyeggulu nga owaayi tewakoze konza David ebintu byabitutte kyabadde ki ate kyavudde ku kinga mutandikira nga bwe byabadde ng'agamba kati ogenda kukola otya jjukira nannyini nnyumba olwo naye aŋŋambye nkuwadde lwaleero fuluma mu nnyumba nasula ndowooza neŋŋamba kati ngenda kuzzaako ki omusajja oyo nga ŋŋamba omanyi kyetugenda okukola nti yali asula wa muganda we naye nga tannaba kwetongola ng'agamba omanyi ngenda kukuwa ssente otopangisa ennyumba kunze kale ku makya yakeera bukeezi nga aleeta ssente nga tunoonya nnyumba nga tugifuna awo nga ku galagi za Horizon Coach nga tufunawo akayumba nga tutandika kubeera n'oyo omusajja nayinawo ne sisita wange nali mbeera naye nga ye muto nga mbeera naye kati awo nga ŋŋamba ekiddako kyeki nga kyakunoonya mulimu nga nnoonya mulimu nga batandika okunkozesaako jjukira eri ewa muganda wange sikyaddayo nkozeekozeeko byenkozeekoze bigaanyi nfumbye ku mmere egaanyi nfumbye ku buugi bugaanyi nkoze byenkoze bigaanyi ŋambye kati nzizizzaako ki omusajja aŋŋambye omanyi nti katutandika obufumbo twatandikira obufumbo nga tutandika kubeera naye omusajja nalwawo okuzaala namala emyaka ng'ena mu bufumbo naye twesanga bwesanzi bwe tutyo tewali yatuukako wa munne bwe tutyo naye nalwawo nga mbeera naye mu biseera ebyo nalwawo okuzaala namala emyaka ena nga sizaala ebyayogerwa ne byogerwa bo banankole ate ffe tuli baganda biki
nazaala wange yali amanyisa zaala wange yajjanga nandaba okuva eggomba nabajja ne bandaba ne nazaala nga tebannafa ne bajja ne bandaba oluvannyuma ennyo nenzija nenzaala first born waffe nenzaala owookubiri tewayita bbanga ddene nenzaala owookubiri nenzaala abalongo kati mu balongo awo nzija nnoba nga nina olubuto lwa myezi ng'ebiri naye nga simanyi nti ninamu balongo ngenda ehoyima bwe ngenda ehoyima mbeerayo nobye mu mbeera embi ennyo nga nasigazaako ndowooza mutwe kubanga ebiseera ebyo nakolaawo bwe nakola mu bantu olwo nga ntambula ngenda njoza engoye mu kisenyi awo wonna mu basumaali awo wonna nga ngenda njoza engoye mbooleza engoye kati bwe nagiraawo nenfunawo kaddobbi eno nga ku mbuzi abamanyi mu kisenyi nembeerawo ku mbuzi awo nenkolawo kaddobbi nenjoza engoye nembeerawo nenfuna bakasitoma bangi mu kufuna bakasitoma mbeerawo no first born mbeerawo ne second born wange kati nfuna olubuto lw'abalongo tutabuka n'omusajja atandika empisa embi eri yennyini ng'atandika okugyayo kalakitaazi ze nga nnemwa nga neetika ebintu byange nalinawo omuwala yali ambeererako n'abaana bange nga nze ndi kumukwoza engoye kubanga nayoza nkate noggola nengolola naye nga nakala ninga omuggo olwo nobera ehoyima kati bwe nnoba bwe nti ngenda ehoyima n'omukeeka gwange naggula na mu paaka awo nga ngula mukeeka n'abaana bange n'omukozi wange nga mbitikka nga tugenda ehoyima natuuka kiro ebiseera ebyo baali bakola enguudo zennamuŋŋoona awo nsaidi awo baazikolera tuyiteyo ku masiro tugende tuggukira eri tugwe ku bbawalakata bayitawo ku bbawalakata awo tugwawo tugenda ku lw'ehoyima ntandika obulamu obupya mbeera yeehoyima kati bwe mu kubeera ehoyima nenoonya ekiddako nyingidde ekitundu kipya sikimanyi nina abaana nina olubuto lujja lukula simanyi nti ninamu abaana babiri naye ng'omuwala wange yali ankolera nga mulina olwo nina ne bana abaana ababiri bo webali abato kubanga ono omulala muzaako lwe yaweza omwaka lwenzaala munnaamuddako ate olwo nina olubuto ate lwabalongo naye nga sinnamanya nti mulimu babiri nkola ntembeeya engoye neetika engoye naye nga tolaba muntu wabula ng'olaba ngoye nina olubuto twagendanga ekyangwali ne tugenda ebuliisa ne tugenda ludda weyo ku nnyanja kwa Rubati nga ntambula sirina kitundu kye simanyi sikirina twagendanga ekagadi eyo yonna kati mu process eyo ndowooza ekyokuzzaako okulaba nga ngaziya kubanga kati mpangisa ennyumba nsasula omukozi nina abaana omwana omu atandise okusoma abaana bange batandikanga okusoma nga bakyali bato batandise okusoma siyina ssente zimmala neebuuza kati nzizizzaako ki naye nga tebannatandika kusoma nzija olubuto lukuze ntandise okuzitoowererwa jjukira ndi ku bimotoka by'akatale zifuuse ezo zempalampa kati nzirako ewa maama wange eyankuza maama wange aŋŋamba gwoze kuzaalira wano kamugamba maama olubuto lukyali luto nga nkebera yasooka okulaba nti nnamu abaana babiri gagayi abaana nga ndaba bali babiri yali mukyala mukadde naye bali abaasoma edda ate abaasoma ebitabo byabwe kubanga ye bwe yakulemwa nga nakugamba sijja kusobola ojja kulongoosebwa nga lazima ojja kulongoosebwa yali musawo muzungu teyali wa kinnansi nga ŋŋamba genda mu banno genda e Kampala kubanga e Kampala nayo basisita bange nga njirinnya zaali nnaku za mwezi nga oba zaali 5 ng'enkeera 6 7 8 ku lunaku lw'abakyala enkeera wayitawo ndowooza ennaku nga 2 olunaku lw'abakyala ne luyingirawo olubuto lwagala okuvaamu ekiro tugenda e Rubaga jjukira olwo nalinamu obusente bwange nga bwenva mu butale bwenti ndeetayo omuceere ye ekyangwali baalimangayo omuceere ye Bunyolo baalimayo omuceere ebiseera biri baalimangayo omuceere nga mungi kati ŋŋamba ekyokuddako kiki nonenga omuceere mu byalo ntwalenga engoye kati nenkitandika naye ndaba nga kinkolera nasuubulanga
endibota za jampa biseera ebyo nga obugoye bw'abaana endibota z'obugoye natwala nga ndibota okusooka nentwala endibota za jampa nentwala endibota z'abantu abakulu n'ez'abaana kale nezisoboka nezinkolera nga zitambula kati mu kifo ky'okukomyawo ssente enjereere naleetanga omuceere okuva ekyangwali nenguleeta ehoyima kati bwe gwagaananga awo neŋŋamba nno wano banfootoola kangutikkire ddala paka Kampala gye ngenda okusuubula engoye nentandika okukola ekyo nentandika nga okuleeta omuceere nga nguyisa paka Kampala bwentyo nenzizaako enkoko n'embuzi kati nga bwogenda eri mu kyalo ebintu oyinza okufuna eby'essente entono nensuubulanga enkoko embuzi n'omuceere nenzija kati awo netwekolamu omulimu n'abakyala baaliwawo abakyala netwekolamu omulimu tutandika okupangisa obumotoka obwaffe nga tujja netuleeta embuzi enkoko n'ogenda ng'obigaba omwo kubanga nze already mu bwino nali manyi mu Kampala nali ngimanyi nga manyi ab'embuzi webabeera manyi ab'enkoko webabeera nentandikira awo kati obuto olutabuka lwagala okuvaamu nali nzize ne ssente zange ziggwera erubaga abasawo bangamba omanyi tukutte togenda kuvaano kubanga olubuto lugenda kuvaamu ate abaana ne butunaababikka bakyali bato tebagenda kukula so ekiddako olina okusooka okubeera wano ne tubeera naawe ne tukujjanjaba n'otoddayo kutambula nnyo kwegamba ne baŋŋamba nti olina okufuna bed rest neŋŋamba zizza okunywa olubaga mugimanyi kuva ddanga eri expensive nembeerawo naye nabeerawo nga ndi mugumu kubanga nalinawo obusente bwe nalinza okusuubuzaamu nembeerawo ngenda okuva ku kitanda namalayo emyezi gyali 2.5 ate obusente bw'okulyako nywawo ddwaliro nga tozaawo olowooza zo ziba mmeka ezo obusente nga bugenda buseebengerera nga baŋŋamba tugenda kulongoosa omwana omu yaziba ekkubo tojja kusobola kuzaala konze enfudde kati ngamba mbadde nsaba nsooke nzireko ewaka olwo emyezi 2.5 giweddeko nga baŋŋamba ogenda kuzaalira wano tutandika okukola process y'okuzaalirawo waliwo omukwano gwange gyabeerawo mu Kisenyi nga ŋŋamba naye omanyi tojja kusobola kuzaalira wano olubaga eri expensive nina mukwano gwange ali Mulago tugende Mulago tumulabe yajja kusobola kukyajinga akasente katono nga tugenda Mulago omupya mukyala nga ndaga omusawo nga mbeera naye nga nkolako ng'abeera musawo wange ngagamba kale tisoke tekirina buzibu nga mbeera naye ebbanga teryalwanga nnumwa mukyalo yennyini bambi mwebaza yambeeryawo mukyala nga mperekerako olwo jjukira luli nali nnobye bunobi kati nkomawo mu process eno ey'olubuto nga lwagala kuvaamu olwo najjanga okusuula naye ng'ewomusajja sikyagendayo mbeera nasulanga mu loogi nensuula ebintu byange nenzira ehoyima bwentyo kati mbeerawo nzaala oyo mukwano gwange akubira Saalongo amugamba Naalongo azadde abaana bawala mala okuzaala wayita ndowooza eddakiika nga 3 nzirika mbeera bubi nnyo nakomayo nnyo era mu process eyo nenvaayo nembeera bubi nnyo omwana omu n'abuuka nensigazaawo omwana omu kati nenzirayo baganda bange ne banoona okunzijanjaba nenzirayo ewaffe ekibuga ne banzijanjaba bwe natereeramu ng'ate ne byenteredde sibiraba naye nga ntegeera kati olwo nga ntegeera kubanga mu process eyo namalawo mwezi mulamba namala weeks 2 nga ndi mu kkoma weeks 2 zino nenzitegeerategeeramu nentandika obbasaba abaana bange kubanga ono omwana teyafiirawo nti oba yafiirawo teyabuukirawo yafiira ku bbatirizo nga bagenza obbabatiza ebiseera ebyo nasula bubi nga nzirise kati bwe nazirika ne bagamba omukazi agenda kufa ng'abaana si babatize tetujja babatiza bw'anaamala okufa nnyaabwe batwala abaana mu kkanisa babatize babakka bwe bati ku bbatirizo nga bamaze obbabatiza omwana ne yeesika nakato ne yeesika ne bamutwala mu ddwaliro okumutuusa mu ddwaliro ng'akutuka bwe bityo bwe byali kati ne tugenda ewaabwe ne tumuziika ne tuvaayo n'enkomawo kati nga ŋŋamba baaba omanyi kanzireeho yima ndaba abaana bange nzirayo ndaba abaana ntandikirawo okutembeeya renti ebanja omukozi abanja buli kimu ntandikirawo okutembeeya engoye ze nali ndeseewo ziri ezasigala mu process y'okulwala eno ntandika okutembeeya nzirayo naye nga seesobola kati oyo maama wange yankuza ajja alwala
agamba nedda omuwala ono yabajja okunzijanjaba kubanga bano abalala bali bize najjanga nembeerawo ko bwentyo naye nga nina wensula ewange kubanga nayina famire olwo omuwala oli ng'abeerayo kati mu kutembeeyo eyo gye nafunira omusajja yali akola mu banka nga muguza engoye agamba ye otunda obugoye bw'abaana obulungi konze naye bubeera bulungi naye ndeeta ndibota kati zizino nakazitema nti ye agenda okulya nga njogeramu akazungu kakaamu omanyiyo okusoma konze mmanyiiko okusoma akatonotono kale waffe eyo nno babadde banoonya bakiriina konze osobola okukola application konze nsobola nga nkola application nga tebagitwala mu banka ng'agitwala mu banka nga tewalwa nga bampa omulimu bwe bampa omulimu nga nkola mu Stanbic Bank okumala emyaka 7 nakola emyaka 7 kati nga bakyusa manager ebintu bingi nga bakyusa manager bamukyusa ne bajjawo manager oli omukadde gwe nasangawo baleeta manager omupya embeera n'edobonkana obusente bwe twafunanga nga tetukyabufuna olwo ate abaana basoma ndidde looni bwe nalya looni embeera n'etabuka nalya looni kubeera bulungi looni yandeetera ebizibu emboozi empanvu nnyo bwe nalya looni enfuukidde looni ntaddewawo akadaala akatunze ebintu bye katunze tekabitunze neŋŋamba banaye nkoze ntya looni egaanye najjangayo looni nensasulako abaana school fees kubanga muwala wange omukulu yasomeranga ku St Jude n'omulala atandise okusoma ng'olwo ali ku step by step kubanga erisomero baali bakalizimba tubaddewo basomye nga gyendi eyo naye nga n'obusente bwofuna mu banka bwolina okupangisaako bwolina okulyako ebintu ng'ebyo era nga nazo sente tezaali nnyingi nnyo ojjukira nali cleaner nga ndi tigalo stroke cleaner kati ne bwajja ne bamuteekako bwagundi obwa office messenger nembeera nga akasente keeyongeddeko katonotono bwe katyo naye era nga ebizibu bikamalawo nga kaggwawo kati mu process eyo yonna omusajja ajja akomawo Saalongo agamba bannange tutuula mu nsonga omukazi saamugoba omukazi yekyankulayeko omukazi n'agenda biki nga nnyonnyola abaganda bange tutuula mu nsonga musajja nga akomawo olwo tuli myaka ndowooza nga kubanga abalongo nalwawo kubazzaako infact nabazzaako nga mu myaka 7 giweddeko era olwali okugira kuti lwali lubuto olwoyo kati omwana omuto omulala adda ku balongo nga ataddamu atabuka butongo era bwe yagenda teyadda nga ntoba na lubuto lwange nga noonya ekyokuddako nga nyingira zibbanka nga ntandika kulya looni nga ndya looni nga zirema nga ntandika okulima mu nnimiro z'abantu nga tugenda eyo lwampanga eyo abamanyi bamanyiyo ku ttaka ly'omukama nga tutandika okulimayo kasooli nga abasirikale baayo abagundi babayita batya ye abambowa bwe baliise nga abambowa naye bo tebabayita abambowa bayita oba baki abalusuura nga bakola ki nga bakwata kasooli yenna tetuwajeewadde 1,000 sente za looni nzitadde mu kasooli looni engobye finka ezze eyodde ebintu byonna mu nnyumba saasigaza wadde akantu n'akamu saasigaza wadde omwana akagoye kayinza okwambala okugyako mwasigalamu ebitabo olwajjukira mu busente buno obwa banka nali nkuŋŋaanyizaawo akasente kange nkaguzeemu poloti naye ng'endagaano yange eri mu bitabo by'abaana baatwala ne flasike yalimu obuugi bwa bebi bagitwala era bwe nadduka bwenti nayita mu buyisi nalijja nakikomera nembuuka nengweri omwana nemwerabira nadduka neneerabira omwana bebi yali wa myezi 2 olwo looni ezze okunnona abapoliisi bannonye banzinzeeko ate nga banzingako ebiseera ebyo nali nziruse ngenze ku Albert olwo looni egaanye ngenze ku Albert kati kuolwo nali nkomyewo nga waliwo omukwano gwange gwenkubidde mugamba nzize jangu omuwala we bamuyitanga Joyce yalinga musawo nzize jangu kati Joyce yatemya ku bapoliisi n'abafinka nti Naalongo yazze kati bakola ekikoosi
bajja bankwate baggula ekikomera nali nsula mu kikomera nga kinene nnyo omulamu wange yali yampa ennyumba nga nnene nnyo naye nga eri mu kikomera kati nziruka mbuuka ekikomera mu kubuuka ekikomera jjukira nakawere nziruka ngwa mu luguudo nali nsula ngaeyo ku King Avenue nali nsula eyo nyambuka bwe nti okutuuka ku kikaali ky'omukama awo nga tuli Butoola bankutte awo nenkubawo ekikonde kubanga mukuba ekikonde ndi mutuufu nnyo mbakuba ekikonde mbakuba mbalwanyisa bali abakyala nga mukaaga mbalwanyisa mpita mu balugwala awo abamanyi ehoyima mu balugwala awo batundira ebinyeebwa awo akatale k'abalugwala we kali awo njabya bwe naddukira ddala ne ŋŋenda omwana ali luddawa omwana ali mabega mu nnyumba poliisi ejjamu omwana emutwala ku poliisi ehoyima kati bagenda okunkwatira ku mwana nagamba oba omwana babeera naye omwana babeere naye sijja kuddayo ku poliisi nfuna bwe neewuguma owomukyala bwe neewuguma olwa mabeere gatandise okunnuma budde tutuuse mu ssaawa nga 8 ez'emisana omwana wange simuyina baalaba abakaabiri kati ng'eriyo omukyala eyajjangobera nagamba ebintu bya Nalongo byonna emmotoka ebitutte baatikka ebintu zaali fuso 3 ne kaddabo 2 kubanga wali bwe nafunangayo obusente nengula ebintu jjukira nti okunoberwa omusajja nagendera ku mukeeka nga nsula ku mukeeka ng'era abaana mbambaza bwe nti sikaati nga mwe basula sikaati zange ezimu nga mwe basula n'enjisibe n'amatu omwana ne musonseka muli ne yeebaka omwo kati bwe nagenda nfunaafunako ku busente ngulayo obuntu mukama nanyamba n'aba wa kisa nengulayo ku buntu abaana bange ne babeera bulungi mu mbeera ennungi eno wadde nali siri wange naye nga embeera yaliwoko nebeera ng'erongoserongooseemu ebintu bijja byonooneka ebintu bimala okujja okwonooneka bityo omukyala ono neiba wange agoberera agenda ku poliisi agamba nedda owa poliisi gwenda byakutta omwana ono bebi kangende ku poliisi olwessimu njigyemu layini nalina akasimu kanakano buno obwokunyiga obw'amapeesa obwo kenalina omukyala otuuka ku poliisi omwana akaaba ono omukyala katugenda musanga oli omukyala agamba bamumpe omwana bamumpe kubanga yali alina bamanyiyo osinga abamanyi nga bagamba mumumpe naye ddala mubeere bakisa omukyala oyo yabadde asasula emitwalo neneka egintwazaako ebintu byange byonna byali emitwalo 6 gye gyatwaza ebintu byange byonna naye nga mukwano gwange yampangira olukwo olwo siganye yensi baali bammanja naye ate nze nasobolanga omukwekera ne mubeeryawo mu zirooni ze zonna n'obusente bwe nafunanga ne tusharinga nesobola okusasula looni ye naye yampita emabega nampaayo paka lubankwata paka lubanziza ku zero ekyo ne kiggwa nenoonya ekyokuzzaako kati omukyalo oli bambi akwata omwana anoonya sisita wange omwajja ku poliisi bamugamba mukyala gundi yatutte omwana agendayo omwana amugjayo bamuleeta omwana muzza ku mabeere omwana ayonka ngamba kati kikyenzizaako ebyehoyima bigaanyi bannoonya abaana basoma omukozi nga mukwata nga musitula muzza ewaabwe olwo ku banka nali navaayo natandika okusuubula ku byennyanja ku Albert eyo nsuubudde mukene nkoze ntya ebintu bigootaanye embeera egaanidde ddala noonyeza ekyokuzzaako sikitegeera ngambe kati nkole ntya essaawa zino abaana basoma siina ssente hoyima egaanye bannoonya buli wempita mpa ssente zange neekweka lwali lunaku lumu abalooni ne bajja okunkwata waliwo omwana wa muganda wange nantuuzaako ekitanda nangamba maama omanyi nti bazze kukwata naye omanyi tewali gwina nyumba teriiko mulyango mulala naliko mu luumu emu naye nga terina mulyango mulala naye nga mulimu ebitanda nangamba leka nkutuuzeeko ekitanda nengwa dive omwana nasitula bwati ekitanda nembeera wansi w'ekitanda nantuuzaako ekitanda kati bajja bagamba Nalongo tumulabye ayingira muno omwana agamba alabika addusa agenze omwana yali mugezigezi myaka 10 omwana adduka agenda kugula kageeti ak'emmanju bwakagula kati bonna balowooza nti nkoze eki nziruse empiseemu kumbe nze ndi mu kitanda wansi bino ebitanda ebya bokisi ebyo ekitanda kyantuulya naye nasanga sissa
paka lwe namuyita nga mpulya bagenze nimugamba Manisuulu jangu onzijjeko ekitanda mwana wange. Omwana n'adduka n'ajja naga maama afa, najja nanzijjako ekitanda nenvaayo. Natambula kiro, bwe natambula ekiro waliwo omuganda wange yannona neŋŋenda, nentambula neŋŋenda Ejjinja. Kati abaana mbalese, noono omuto omulala mulekedde sisita wange, olwo ali myezi 4, olwo nziruse ngenze Ejjinja ntandise okulima, nnimira abantu, ntambula n'enkumbi yange, nnima. Olinayo olubimbi, olinayo owokulima, olinayo awokulongoosa, bwentyo olinayo engoye ez'okwoza, bwentyo mbadde Ejjinja. Ndowooza emyaka ng'ena, naye oyo omwana wange omuto ebintu bizibu. Bamutikka ku kimotoka kya bbiya, ebimotoka ebyo ebya bbiya ebyo ebya yero ebyo, kwe bamutikka ne bamundeetera. Olwo sisita wange alina ebimutabudde. Ekimutabula kyali ki? Ŋŋamba olwo nina omukyala gwe nakolera, omukyala ndyazaamaanya. Mugamba naye wandibadde wakisa n'otondyazaamaanya busente bwange. Kati ono omulala bammanja sente school fees. Nakola ng'omanyi nti ogenda kunsasula mpeeze school fees. Naye mazima ga Katonda nenkolya mu bulumi buno n'ogaana okunsasula school fees. Nga n'omwana wange nasuulawo mu ssuula omuto. Sisita wange ekigambo ekyo kijja kimugwa mu matu. Agamba ekiki? Yasuula omwana, ekitegeeza omwana we yamusuulya busuulizi. Ewange yali kasasiro nti ewange asuulayo omwana. Omwana amulinnyisa ekimotoka. Ow'emyezi gyalinga emeka 8, myezi gyalinga 8 ku 9. Gyalinga 8 ku 9. Amuwa ababbiya bamuleeta. Olwo ebiseera ebyo nali mbeera sayidi z'embikka awo. Abawa essimu yange bankotakitinga bagamba oli ludda wanti bwe wati. Ekiro nga mbateega nga bankubira bambuulya tutuuse wano nga bampa omwana wange, enkuba yali etonya nga nkwata mwana wange natandika kubeera na mwana. Ng'obudde budda ku bonnaabo mba nkyali awo nga n'omulongo bamuweereza nga naye bamumpeereza. Kati ono omulala omukulu ali wa muganda wange, ono omulala owokubiri ali naye wa muganda wange. Babeera eyo. Kati nze mbeera ne bana ababiri, omulongo omu n'ono omuto omulala. Mbulwa amagezi ngamba kati kikyenzizaako. Ono omuto siina mukozi, siina na ssente. Kati olwo nasooka nembeerako ewa muganda wange embeera neegaana. Olwojjukira mbadde nfuuse wa famire, noonya akayumba ntandika embeera. Ntandise okukola manya mu labonita, ntandise okukola manya mu pikifeya, ntandise okukola. Kati omwana nafumbanga w'emyezi 9, nafumbanga obuugi nenfumbanga n'obuceere. Waliwo neiba wange nga mugamba bw'onoozuukuka nga poti ngiteeka awo, bw'onoozuukuka omwana nga ojja omungabiryeko wano. Teyali takaaba. Omukyala bambi ng'akwatibwa ekisa agamba maama omwana oyo ng'amugjangayo n'amugabirya eri ewuwe. Omukyala oyo alina abaana. Omukyala ono ayagala nnyo omwana wange kubanga yali takaaba nga kinene bwe kiti, naye nga tekikaaba, kituulaawo bwe kiti ne kisirika. Era bwe yayimukanga ng'abeera mu buliri omwo nga takaaba. Embeera n'enkaluubirira. Olwo babiri bamuleeta ali mu P4 ng'asoma P5 P6 n'atuula P7 ku Njeru Parents. Olwo nina gye nagenda n'empakasa. Omukyala n'aŋŋamba naye onoosobola? No, abamanyi Ejjinja bamanyiyo. Oyitira awo ku St. Carol n'oyambuka eyo waggulu ku lusozi ewali balakisi y'abasirikale. Waliyo ensiko naye nga teri mwangu kasooka ebeerawo. Omukyala n'aŋŋamba onoosobola ogirima. Zaali hekita 2 n'obutundutundu obugwamu. Ndowooza abamanyi eka 2 we zenkana muba muzimanyi obunene bwawo, naye nga tewali mwangako. Omukyala mugamba nja kulimawo. Kati ntandika olubimbi olwo, ensiko eyo. Sooka otunuulya ensiko eyo teri mwangako kasooka ebeerawo, tetemwangako, teyingirwangako, buli kimu kiri omwo. Nga ŋŋamba nno kati wano ddiiru erabise nga nfunayo abasajja baali Bagisu n'Abateeso. Nga mbafuna abasajja baali babeera awo mu mbikko
nga bagamba mujje tumpatane wano nga nze nali olonze mugagga nze mpatanyeewo ku mukyala oli omugagga nannyiniwo mpatanyeewo bambulidde sente zibagenda okumpaawo neŋŋamba ate sente zino katuzigabanye wakati naye ensiko eno ngirime ate nsobole n'okusasula ku school fees z'abaana nga kyenakola nga abasajja bakkiriza nga bagamba tujja kubitema nga bamanyi eyo saidi zeeyo babamanyi abo abasajja babeera n'amaanyi nga tuyingira nsiko kati bwe tuyingira ensiko okulima ensiko eyo nfunamu ekirowoozo tumala okutema emiti gyonna ntufunamu ekirowoozo olwo omwana wange gyasomera baagala enku ngenda ndaba dayirekita mugamba sirina school fees naye senga nkoze pulaani olwo ntandise okubba nti olwo kubanga kati tesi byange senga ndaba dayirekita ono ne mutunuza mu nsonga eno tayinza kukkiriza nga dayirekita agamba nze sirina buzibu gwe kasita enku ozituusa wano kiwedde nga ŋŋamba otyo nno nga ŋŋamba kati ngenda kukikola naafuna omusajja w'emmotoka nga ŋŋenda obudde bwali bwakawungezi nga tutikka nku nga ntikka tipa zange zaali nnya nga nziteeka ku ssomero nga omukazi tubalagana nga ŋŋamba ogw'omwaka guwedde ng'omwana abeerayo ng'asoma omwana yasoma n'atuula P7 era yakola bulungi nnyo afuna first grade omwana oyo omulongo ng'afuna first grade nga mbeerayo nga baŋŋamba wabyenku nalongo wabyenku konze banaye sinabba ku nku nze sikuuma lusozi ate nga gyensula n'olusozi luli gye luli nga wala nnyo kati kuba obusente nasigazaako nensasulako ennyumba nensasulako school fees y'omwana mwaka mulamba nenkolako kyekirala nentandika okugulako ebigere by'ente mulookooni nentandika okutunda mulookooni simumanyi naye waliwo omukyala mukwano gwange eyali akola ki anjigiriza mulookooni oyo nentandika okufumbanga mulookooni nengulako ne pressure cooker yali nene bulungi bweti naye nga neetikka pressure cooker ye mulookooni nga ngenda nnyimba mulookooni era mujjinja wonna tewali atamanyi mumbikawo wonna natambuzanga mulookooni paka jjinja mu tawuni paka ku kakiroodi eyo gye natundiranga mulookooni ng'olujja nyingira kabaala naalongo mulookooni era bw'otuuka ejjinjawo n'obuuza naalongo mulookooni maama nnyabo ate nga nfumba mulookooni awooma naye nga nyinza okubeera ku kkubo okwo natandika n'ebigere 2 nemalawo ente bwentyo ente 2 bwentyo nga nzisuubula awo kugundi kuki kwawo kukidde ebugerera awo waliwo awo olufula awo we nabisuubulanga ebigere ebyo nentandika okutunda mulookooni kati mulookooni oyo abantu bagenda bamuyingiramu bangi atandika okusala nga takyafunanga bwe yafunanga nga ŋŋamba nkoze ntya nalina enkumbi yange era nga nnima ne ku kyalo okwo nga omukyala ŋŋamba omanyi nti engeri gy'omanyi okulima nja kutwala saidi z'ebugerera eyo eri abaagala okulima olima ewoono n'olima ewooli n'olima ewoono eriyo n'okkuba amayinja nga mugamba ekyamayinja ekyo nyinza obutakisobola kati awo wenzijira mu pulaani puroguramu waliwo omukwano gwange eyaŋŋamba nedda naalongo omanyi nti togenda kumalako okulima kuno tekuweza ssente naye nze ŋŋamba wandipanze n'ogenda ebweru olwo nina kapoloti kali aŋŋamba katunde ogende ebweru ne mugamba naye maama bagenda ebweru nga basiraana bwe nnaatuuka ebweru n'ensiraana sente ezo ne zigaana okudda akapoloti ako kentunuulidde bwe nti n'eriiso lyange limu bwe riti keeka abaana bange kagamba nedda tekisoboka tugende biki nga ŋŋamba nedda nja kupanga ebyange nga ŋŋambako sisita wange nga mugamba omanyi bwaba nti enjagala kugenda bweru ogenda wa tolina gy'olaga ekyokusooka okaddiye manya biki nga ate yayomba buyombi kaŋŋamba ekyo ndowooza tekijja kusoboka kirabika n'okukaddiwa akaddiye naye omanyi embeera ekaddiya nga tewandikaddiye kubanga nali mbulako nvi siganye ndi mukulu naye nali sinaba kutuuka kiseera kikaddiwa kumera nvi naye olwokuba nti embeera nali nkaddiye nga njiise ng'enkanyanya nga mbulako kintu kimu nvi naye nga bwe neesiga bwe nti evvu mu mutwe mu butuufu ogamba ndi wa myaka nga 10 nga ŋŋamba kati nkoze ntya olwo ebiseera ebyo Middle East zezaali zikola ku passport kale gye nali mmanyi ndowooza ebiseera ebyo kati mwanyinaze
olwo nkoze byenkoze byonna buli kyenkola nkoze ku Peak Fair mu factory abakolayo ko mumanyi nkoze ku Labonita obusente bwe tufuna bwa chati mumanyi ofuna manya after 2 weeks olyoka ofuna obusente ate nga obufuna nga butini nnyo ate mu kiko ekikambwe ekyawaggulu ennyo abayindi balinga bakambwala ate nga mukola nnyo ate mutuukiramu kwegamba ne bintabula nembeera nga ndi stranded nga sikyalina kyenzizaako naye nga ne sente ezigenda okuntambuza ezigenda okukola passport ezigenda okukola buli kimu sikitegeera nga kati nzizizaako ki kati ebiseera ebyo waliwo mwannyinaze nga ye ya processing adde ebintu by'okutambula naye nga bikyagaanye yabikolako ndowooza emyaka nga 3 luba teruli busa ng'agamba omanyi nti baaba jjangu omperekereko baagala omuntu agenda okunsayiningira ku Middle East nga ngamba kale nga nkubira essimu nga nzije Kampala nga tukwatagana yali asula ku Watoto fulaati obwo buli awo ekyengulu ku Watoto nga tugenda ku Middle East kati tuba tutuuka ku Middle East tutuula mu tenti batandika okusomesa basomesa nga ngamba naye baaba ddala mu butuufu toyinza ku processinga n'ogenda bweru ng'omenyese nnyo naye nga omenyese tolina kyofunamu abaana babo beeyongera mu bibiina bya waggulu ogenda kukola otya okumalako n'abaana abo olwo eby'omusajja twayawukana dda buli omu ali bibye nange ndi byange naye ali bibye n'abaana bali byabwe bwe bityo bwe tuli buli muntu ali wuwe nangamba omanyi wali process z'ebintu bino n'olaba nti oba kyansi eyinza okujja n'ogenda ebweru naye nga tolina mulimu gw'otokoze neŋŋamba ddala mu butuufu kati ntandika okukola process y'okujja ebweru olwo bwe nali ŋŋenda ku Middle East okuwerekera mwannyinaze okusayininga next of kin nga baagala next of kin nze nagendayo kati nkola ebyokusayininga omusajja ajja atusomesa tutudde mu tenti awo nga ddala nange nsobola nayinawo n'obusente infact navayo ku lwennyini nga mmaze okukola okumuwa sente za passport okunkolya ku passport musajja nga muwa sente za passport nga nkolya passport express yali tawundowooza oba wiiki yali ng'emu babbiri passport yange yali efulumye namuwayo emitwalo gyali 40 ebiseera ebyo bino ebikola manya biki byonna ndowooza namawayo emitwalo nga 10 yatwala emitwalo nga 5 neggwa nankubira essimu ne bankubira essimu kati ne tubeeraawo nti aba Middle East bagenda tutambuza aba Middle East tebasobola kuntambuza awo nenvaawo nenzira kuba agent kati waliwo omuwala oyo omukyalo oyo yali nansi ye yanteekamu ekirowoozo ky'okwagala okutambula omuwala oyo aŋŋamba naye omanyi naalongo nti ye nze nina omuntu eyantambuza kati ye yansooka okujja ndowooza 2017 gagenda kugwako nina omuntu eyantambuza nti ye bwe mukonektingako n'akutambuza olabyo te naye twagala $2 million konze nfudde $2 million ngenda zijjawa mwana gwe okimanyi $2 million siziyina sizifunanga nako kati esaawa zino ngenda zijjawa nti yo jja zinoonya byali biseera bya Christmas olwojjukira passport engirina olwo nagendako ekabalagala eyo balina ofiisi gye bandagiryayo ntaddeyo passport yange bagamba bagenda kuntambuza mpaddeyo passport okugibajjako olwo nalwo lwali lutalo twamala nagenda ku poliisi mbaolwo bagikuumye mbu baagala emitwalo 3 ate 3 sigalina kati noono nali mmaze omumuweereza ono yatambuza ono nansi kati visa egenda okufuluma byafulumira wamu ne tiketi ate nga nebyamwannyinaze bifulumye kati mwannyinaze nga bamwagaza $1 million nali nnina ewa muganda wange gye nagenda erubaga mpadde akakadde kamu naye akakadde ako nga ngenda katekamu interest ya $30 nga mmaze okutambula kati mwannyinaze ansooka okutambula nkwata akakadde nkamuwa z'olusigalirawo kati aba yakalinnya yalinnya mu Novemba nga lumu olwomwerekera ku kisaawe Entebbe n'ebyange ng'ebyokusaagirira eya tiketi ne visa byonna byayitawo mulundi gumu konze nfudde banjagaza $2 million naye nga siina mazima ga Katonda wadde 10
konze bannaye ngenda kukola ntya olwo nziruse 10 ngenze nfuutekutemu obuntu awo ejjinja bwe nakwatakwatamu mbututte wa baba wange ekibuga n'abaana be nayina eno mbakutte kati baba wange mugamba omanyi noonya ssente ngenda bweru ngagamba ki oli muwaddalo konze ngenda nga bw'ofaanana bw'otyo naye nga bw'ondaba ogamba ndi wa myaka oba ndowooza 15 nga nakenena nga nakogga nga ndi mukadde kale kyensobola okubagamba nti nga ndi mukadde kati awo wonna sisita wange olwo nali suppose kutambula nga ennaku z'omwezi 25 Desemba mwanyina zejjukira olwo yakatambula naye yatambula Novemba 1 tannafuna mulimu bakyali ku training jjukira bwebanga wakatandika ebintu tomanyi kisooka tomanyi kiddako tomanyi kibeera kitya gomanyi omuntu olulinnya atandikirawo ne ssente atandikirawo okufuna oba tolina byotegeera kale biri awo sisita wange mugamba omanyi ngenda olwaleero ngenda tugenda kusimbula ssaawa 4 ko ye kinti ye naye njagala miliyoni 2 kingenda zijjawa baaba wange bamumanyi nnyo ku kyalo omukyala mumanyikisifu nnyo ng'agenda ng'atandika kufuna ssente nze olwo nnyambadde ntandise okutambula naye mbabuulira nga sitya mmwe ntya Mukama Katonda eyantonda natandika okutambula nga siweza na kusimu 5,000 naye nga njagala miliyoni 2 neninnyo baasi nalinnya na linki yayandeeta paka Kampala neninya linki nali ntuuka ebukomero ne bansindikirako 40,000 natuuka e Kampala nga mpezezza 7,000 ntambula kati awo e Kampala we nasangira omusajja yankonekitinga agenda okumpa empapula oba kubayita batya ndowooza bayita okubayita we najja empapula ze ngenda okuwaayo ku kisaawe Entebbe kati awo wennyini e Kampala oyo omusajja gwe nasanga ye yali supposed okusigaza ssente nalina okulinnya ku nnyonyi nga sisigazza wadde ebbanja kuzaabano miliyoni 2 ze baagala mankyali awo nga ssente zikyagaanye olwo nina 7 ku ssimu agamba tugende tuggyeko 7 eyo kati embuzaayo kamu 3 tekannatuuka naye neeri ewaka siina gwe nsuubira agenda kukaweereza wabula baba gwe ntadde ku bunkenke mukazi wattu baaba Mukama yamubeera wakisa nange nambeera ew'ekisa ssente nezifunika mankyali awo akamwana nga kazze ku ssimu nga tugenda tukajjako konna kamwana nga nsigazaako 10 eryantwala ku kisaawe kati mantuuka ku kisaawe olwo amasimu gavuga oliwa kati olwo mbeera biridde olusimu ya smart jjukira oli aŋŋamba mukubira ekifaananyi kyange nga bwe nnyambadde nsobola okukimwereza agenda okundisimbira ku kisaawe bannange siina simu ya smart naye awo kye nasala amangu nayina owa boodabooda gwe nagwirako eddalo ne mugamba teekamu enamba eno osindikire ono ekifaananyi kyange nga bwe nnyambadde asobole okunfuna kati omusajja bambi yali wakisa naye n'akikola netuteekamu enamba y'oli ne mugamba esimu eno si yange gye nkozeseza wa boodabooda era yagenda okunvuga okuntuusa Entebbe ku kisaawe kati bw'oba nga oyagala okunkubira ojja kukubira ku yange eri amapeesa nti ye naye bwe nti bwe nnyambadde luno olugoye nga bwe nkusindikidde ekifaananyi bwe nti bwe nnyambadde nga nzija mu ekyo kyonna kansooka enkomaawo nga ntuuka ku kisaawe kansooka nkomaawo mu ekyo kyonna obugumiikiriza n'okubeera omumalirivu ku kyoliko obugumiikiriza n'okubeera omumalirivu kubanga mu mbeera eyo yonna nafunanga ebinsomooza byali bingi abasajja bankwana mu mbeera eyo yonna ne nasobola okubeerawo nzekka bwentyo omukazi omu nennima engoye nenzitunda engoye nenzooza nenkola buli mulimu obutale nabutunda emmere nagitunda amanda nagatunda okyayi namutunda obuugi nabutunda obugumiikiriza n'obumalirivu n'abaana abawala okubeera
abagumiikiriza obutalambala n'abasajja kubanga ekisookera ddala siriimu mungi mu Uganda yaffe obulwadde bungi mu biseera ebyo byonna nabeerako omuwala omuto nalabikako obulungi nandibadde ngamba kampale n'oli mikwano gyange abasinga obungi baafa n'abaana bange essaawa zino nandibadde sisobola kubalabako oluusi kubanga mu busungu obwo bwonna obwokunoba omusajja mu mbeera eyo yonna obeera n'abasajja abakwana n'ogamba kangende n'oli nali nakyeyombekedde n'ogenda n'oli obugumiikiriza kintu kikulu ate n'obumalirivu obugumiikiriza obumalirivu okwekwasa Katonda nti mu buli kimu omulala nga asobola nange nja kusobola kansooke nkomaawo nsooke nkola emirimu gy'abakama bange bwe ndiba nfunyeeyo obudde ngenda kuddamu bwe nava ku kisaawe omulundi gwange gwasooka bwe natuuka ebweru biki ebyaliwo mbaagaliza okuwuliriza obulungi mujjemu kye mujjamu akuttemu akwatemu naye kyembakuutira abaana abawala mwenna obugumiikiriza okwesiga Katonda kintu kikulu nnyo ng'olindirira ekitundu ekyokubiri njagadde nnyo bukomenti bwa sisita obwo busembyeyo awo njagala munneegatteko tugatte engalo zaffe tukubire sisita mu bugalo omukyalo omukozi omukyalo omuyiribi omukyalo omupambanyi natandise ngamba nti story eno nungi nnyo eri abaana abali mu early 20s waliwo ne bano abavubuse 17, 18, 19 bw'oba teweegendereza nnyo nga teweegendereza nnyo okugwa mu bintu ebyefaanaanyirizaako bwe biti kyangu njagala kujjayo kintu kimu bwekiti sisita asanga gayi kugamba oba ab'ebizibu n'ab'ebizibu ne basisinkana kambabuulire kyangu nnyo ab'ebizibu n'ebizibu okukwatagana nenjagala okutegeeza waliwo ensi y'abazuukuse ng'omulema agamba olw'okuba ndi mulema sigenda kwetaaga mulema munnange kubanga waliwo gwe njagala nze nnyinza oba nga kino nkisobola naye ate kino nzikiriza nti oli bw'aba yakisobola kijja kukola amakulu bwe njogedde obulema soogera ku buno obw'okukwata emiggo bwokka kiri mu bintu bingi naye wano kiri komoni ng'omuwala olw'okuba teyasoma alaba nga agwanidde kusisinkana ataasoma bakole amaka so nga kyandibadde nti nze ataasoma kanoonye yasomako ansike ku mukono ate kiyinza obuteetaagisa kusanga mwavu nga yagamba mugagga nga yagamba nti olw'okuba kakati ndi mugagga kanoonyeeyo ku mwavu mbaala nsingemuuko olwogi kitakolera naye sisita bw'owulira obufumbo bwe yatandika ng'olabirawo obufumbo bwa bizibu kubanga batandise situationship beekamwane beekozeemu awo kasako si kasako akabiina bakoze akabiina akaabwe akabalemeddwa katono talina gy'abeera oli asobola okupangisa akayumba katutandika amaka muwuliddemu okwekwana ono omuwala mumulabamu nga waliwo yaluma ku busubi nga yeekoza nga bamukwana kwali kusika kutu lwaki desperation yagenda okulaba nga solution ye eri mu bufumbo azaddeyo abaana nga bwe tubawulidde tebyakola adduse hoima anobye omusajja y'omu akomyewo ng'akyuse ebyavaamu byalaga nti yakyuka sisita weebale eriyo afunye omukisa okutegeera ebigambo bino ng'abiyigira ku ggwe sisita wange omulungi alaba sheno bw'oba totegedde bino kubaako ky'obiyigirako linda lw'oli eriyigirako lw'olitegeera lwaki enkoko tezirya ssapa
abantu baleesa obulamu bwabwe ne babutuwa wano tubuwulire. Nenjogera ebigambo byange nti omuntu nga mugezi ayigira ku nsobi z'abalala, omubuya ayigira ku nsobi ze. Katonda omulungi tukwebaza kubanga otuwadde omukisa okulira ebigambo bino. Tukwebaza kubanga sister sofa mu kitundu kino ekisooka olaze okukolako nga wayimirira naye. Mu kusoomoozebwa obwavu okwerwanako wayimirira naye. Olwaleero ng'ali ku mawanga oyongedde okulaga okukolako. Tukwebaza kubanga oli Katonda ate Katonda wa bonna. Abanaku, abazungu, abasomye, ab'amaanyi bonna osigala oli Katonda waabwe. Weebale kubalansinga notaba na kyekubiira. Ebigambo bino bye tuyize n'ebirala bye tukyayiga mu story eno binyweze, bikuze, bizaale ebibala ebyokubanga ddala twongera okulaba obukulu bw'omu bulamu bwaffe, obeere Katonda affe tubeere abaana bo. Nsabidde sister oyo alaba show eno, nsabidde brother oyo alaba show eno, mu kusoomoozebwa kwe, mu kunyigirizibwa kwe kwonna sinkana obwetaavu bwe. Ffenna tukwatirwa ekisa kubanga gwe Katonda waffe, gwe kubeerwa kwaffe, ogulumizibwe era obw'ekitiibwa leero ne bulijjo. Tusabe n'okwebaza nga tuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe, and we all say amen.